kibiina kya Kyagulanyi ye ne bakaba parliament be. What Kyagulanyi is anticipating is doing what we call inoculation shield. Kyagulanyi has known that we have this practice of grasshopping. Bava mu DP bali mu NUP bagenda kola ekibiina ekirala because they don't want accountability. So Kyagulanyi is anticipating a time nga bw'obeera mu Premier League n'omanya nti abazannyi abalungi bonna bakola ki bagenda. What do? You praise the team. Nti okuzannyira mu manyu kya kitiibwa nnyo. We have created Sunday so. Kati Kyagulanyi is once one. Tiye asobola okulikulutinga ekitatta muyima tekimumala konteze. Yes. Kyagulanyi ategedde nti bano bagenda. Kyava ayagala bagende nga bali disqualified. Bayinza badinza nti abalala begomba ate okujja okumwegatta abali mu bire. Anti bano bayina kati bagenda basobola serving without him because he's so powerful. Kankubuulire grasshopping nti Nambooze kankubuulire waliwo omutabani wa Muzaŋŋanda alleged nti yasse omukazi olaba Nambooze ayogera. They have been bribed bukasita okkiriza ne bakugula mu Uganda. Nze njogera nzekka. You are the people who can host me. Others fear monitor asobola babagula dda ati low cost gondi bamugula nantuka kana kali mu New Vision. Kakati oyo omwana ali kuki? What is the source of money? And I want to tell you, Museveni will be forced to repeal etteeka lyaki ly'ebisiyaga. Olinza okuba repealed anti kooti etandika kooti bagenda disimisinga kubanga gwe sooka otegeere ti gavumenti eno terina ba defenders. How can you say nti byabasajja akkirize abasiyazi basiyaga abasibe? Normally juveniles tebabasiba nabaki babasiyaga. Omusajja amaze ali ku limanda emyaka 40 ali ku life imprisonment. Kitali ekitegeeza kitegeeza nti kitali emmere onaakiwaaki luzira nduulu ne bwokuba omuserikale kasitaggala ekisunzo bwati ne bumutiŋŋana mu kkomera mu waadi taggulawo ye luzira nduulu. No response. Munnammwe ne bwafa mulambo musula nagwo up to tomorrow akamotoka akatata ne kajja ne kakutwala. In fact nze singa bampa publicity naali ba creating the life mu kkomera abantu ne batya okukola crimes nti gwe ojja ne bakwata eyiganga ekamuli n'ogenda mu kkomera ly'ekamuli n'olima buli lunaku naye ng'obbye ettooke ate ng'eri tolina kyofunyeeyo naye aze waka naali mulimira ku mbooko. I can change people's attitudes. Ne batya ekkomera. Abazungu kye baatokolera kutya kkomera. Mbuzeeko ga nanyiniyo n'agisanga luzira nduulu ekitalya mmere onookiwaaki. There is no sex inside prisons. So kakati oyo Bugonde oyo byabasajja bamugamba nti okebera n'abantu abasibe. Lwaki gavumenti z'abazungu zitwesibyeko bwekyo okutandika okussa envumbo ne natti ku bakungu baawono? Gwe nga political scientist, what impact does it have? TNC abazungu be bakyusa ennyambala. Nabagamba nti homosexuality temumutegeera. And I wrote a book oba nekikuwaako about homosexuality. Nekugamba nti mmwe mulowoozezza ebyammwe. Homo eba community nti homo akugamba I'm a woman tucked in a man's body. Era bw'osoma science bakubuulira nti omukazi nga tekyagenda mu nsonga ng'omuyina ewaka mulwana buli kaseera. Jiini ze ez'obusajja eziba zirinnye. Katonda bwe yali atutonda ffenna yatutonda tuli bakazi. Bali abakazi ogani y'ekisajja n'egaana okudevelopinga bw'oba olaba babagamba okukyaliza enso.
you can find a man ng'ameze amabeere. Yes. Oyinza okusanga omukazi kyakola sajja nga byakola byonna byaki alwana na jiini zize nti South Africa balina omuddusi gwe batwala mu kasenge bamukebere nga jiini zize zakisajja naye ate nga mukazi nti adduke naki n'abasajja banne. She was embarrassed, tested, stripped naked. Bamukebere oba musajja oba mukazi. Omusajja n'abeera ne musajja munne ennaku nnya ng'amuwasiza mu kyayi mu muzikiti. Appearance ye yali yaki. I was watching it in Nigeria nga omukazi yaddira muwala we n'amuteekako ebirero. Kitaawe bwe yafa n'afuuka king. N'abafuga n'abakulungula nga kabaka. Talina mukazi talinaaki okujjako wano tayimu lwanywa mwenge n'addira bodyguard we n'amuga nti tuliye kaboozi ndi mukazi ate the bodyguard zenaawe ng'aga nti onaafuuse bufuuse nga yeeteekako birivu. Kakati bakomo ewaabwe kasi omuzungu aga nti is my right nga balina sex changes ne bagamba ekimumbwamu apulayinga one nti mwe temukkiriza ti abaana abalenzi bano tuba subjecting to tight rules bazituteeka ku bawala. Abawala bajja randomly ne bakeberaki pregnancy. Bano tebakikola kazimba n'ojugundu munno weekirevu talina ne reasoning. Elijah Sita without reasoning yagambye mu bye natunda mu muzikiti bye babitwala politically biba bikujjako n'ekirevu kyo. Let us look at the stand. Bobi Wine agati webadde mu Bungereza stand ye agimaintaininga na wano. Ababaka be bagamba tetukkanya na stand ye. Kino kitwala wa yagambye nti babagula. Anti ekizibu kiri kimu gye balembekera naye gyalembekera. Ababaka babadde babawa ssente ababatwala mu parliament mbamanyi lisiti yaabwe. Government is bankrupt. Ugandan government is bankrupt. Kyobula nti ono yali nnyo agende ku agowa yennyini maali ye gyalwanira si gavumenti. Ffe tutunda kimu agowa gwotundayo. Babadde balizootire kukutta abantu because their finances ekisooka tebamanyi kumanaginga businesses. Tebalina business kujoga bijozi kunyala. That's why they fear Muhoozi. The only person who can restore order baleme kubbanga Muhammad Mutala nga Jerry Rawlings is Muhoozi. Bantu tebasobola ffe mu Baganda batugamba nti omusajja baali mu njala ne mukazi we nayagala okulya emmere emmere yokka eri yavaire bwe yagirya. What did he do? Yagenda mu kibira n'akomawo n'enku naga nti embazza emutemu neyiwako egundi ebikoola tubiyita ogundi tubiyita mukaabira bifaanana bulaati. Tulina n'ekimyula kyonywa omwana n'afuuka mweru. Abaganda tukirina bakiyita kimyula. Kakati n'asibako emmesi kugulu ng'emmesi ewunya. Bannanga omwami ekigere kivunda naye aganye okikwata kuba netukibuka omukazi kwegende wabwe omusajja n'abaga nti bane nfe ekivundu ekigere omusajja okugulu kuwunya. Bajja ne bamukwata basangako mmesi nga tanetema ne trick emmesi yanuka. Kati mu gavumenti buli yadde ekikumi n'eki. This is mu economy tebuli yadde ekikumi n'eki and this is very dangerous. Ensi erimu emmere nnyingi temuba revolutions abantu balwanira kufa. Dira kwa kyemu ogiteekeko ku kawungeezi amenya odese nusu emu ogiteeka ku ŋŋano Egypt ogudde. Riot. Kakati mu Uganda tubadde tulina ki? Nali boogenda mu wino ne boogenda luddawa naki emmere naye wedde waayi. Baddidde ebyalo ne babibba ne zifuuka poloti. We are going to rely on rice from where? And money. Ne bakwata ffe tubadde wano mu Uganda nga tuli ku informal sector abakola mu wino obubbi taxi bubbi eki income z'abantu. Omanyi taxi multiply effect owa boda agikanika amafuta genywa kano akali mu Kampala akazunza obuvaliga tekakimanyi
multiply effect. As we end there. Sente zonna As we bodaboda ziri ku year. police stations kati Museveni kaleete bus. As we end there. Yaziwadde omusajja bamuyitaani. As we end there. Abantu kanabo abajjeko emirimu alabe. As a political scientist, how has the NUP performed mu political arena? Bwogera n'ebibiina ebirala nga FDC yavaawo. Kyo kikoze kitya? Abaganda bakuga nti ekidibanga kipya kabootongo. Oluba okujja nti bamugeme. Bajja mu environment empya. But they became a kabaka yekka. From NUP. NUP yali y'Abawestern b'amatembe. This is why I've told you. Ti Obamatembe alwanira abakazi. Oyo Ingrid bwe bamukwata ku pere police apologized. Bamuwaneseni. But when they harassed the same the council people. Harassed Nyakana's wife. Where was Matembe? Matembe is tribalistic. Wono omukazi bagenda mu Italy ne balulinga ekesi nti omukazi yenna mulamuzi yagamba nti omukazi ali mu jeni talepingibwa. That was the ruling. Era bakuga nti omukazi atuula ku gundi ba wini byanyima bekalakasa ne bakanjuka jeni kwembasa ya Italy. What about this young girl who is allegedly was killed by Muzanganda's son, a rich man, a fool, a state attorney, a fool, a side director, a side district officer, a fool, bamutadde ku police bond. Kano kasujja kabukidde kasibu wakagwagogwawo kamukubye kulya sente bakawadde ne kasika bazirete wange mu Muzanganda mwaso omutu nambozi olaba yogera nidde Muzanganda zirete kiwange mu bamutayimbwa mu mutwe. This boy must be cleared by courts of law. Ono omuvubuka tebamusibye emyaka 15. Drillinga ng'obwongo mwali mubikkiriza. What about eyasalako omutwe n'aguliza kadaka mu office? What about omusajja be baakwata nga balina emirambo mu septic tanks? A change of the director. A change of the director has made changes in the investigations. And a lot is being discovered. A change in the leadership. Even some cases are being... A change in the leadership. No data muhozi. Museveni tamanyi babbi. We need a young man. Abama sasa abana. Adukana duka. Ate buno obubbi bwawano bwangu buyimiridde ku muntu ogwo ani enagisa ali omu ani ekugwanga lino enagisa ani omu omufungiza omukubaka banga linadduka waddamu kubeera bubbi wano. Do we see NUP making more numbers in the next election or less numbers? I'm telling you. It's going to be babitandika. Ne bagenda mu kkooti Mao n'abawangulira to install Bobi Wine. Boba beerewo. Mao refused. Ne bagenda ewa Bobi Wine. This to you. Kati ndamboze ndisikuna baluzunga kati balaga walala. They can even end up in an area because they want to protect. Not that one. Let us look at now the performance of Matthias Mpuuga as new leader of opposition. Would you recommend that his contract is renewed? Or Nika nkubuulire nambe shabaali muwadde kirimu ki nekiva ku Buganda kubanga mmwe mbabuulira ne mbagamba the mistake gundi gye yakola Kizza Besigye was to remove Kizza. Kano akakyala ka Kizza. Politics again, entertainment, beauty. Kakazi kalungi. Kayogeranga nabagamba when you are in trouble, you choose a woman. Mushikangabo nga Rwanda ina trouble. Omukazi ali Omusomali Binani. Ye yawunya baani. Amin. Ye yawunya bano baluto genda mu komera. Women are very infectious. When he smiles, you think I can allow? Nalaba akakazi ka Finland. Omukazi akakyala kanowe ka prime minister. Sike kasumageza gundi. Mukazi we Katonda mukuba oli yamukoze Mandela. Even Makeri afuze German. Beautiful. Beauty. Kakati bwe yajjako oyo Kizza ka Kizza n'alitono manda batayina nga omukulu w'essomero. When you are coming from a party, you go to a funeral.
This is what made Besigye wrong. Besigye teyamanya Kasese. Kakati as we speak now, Museveni ne Mumbere bali bombi. And I contributed to Mumbere's release. Sakugamba? You told me. The Mumbere sent me emissaries. He wants to talk. You think I'm a mad man? You are Museveni's agent. Kubanga You can't be a mad man. Nti me Mumbere, unlike other leaders, is not a creation of Museveni. The Zulu movement has been there for a long time, fighting to get out of Toro. Nami ni bamulema, nabakolera out district. Nobody ni bamulema, bazira nato omuntu. Kakati abalwenzulu lwabo si bangu. Naye Museveni kye yakola nti ddyo bwakuwa tukiyita claw back. He made mistakes. Bwe yateekawo abamba ate ebijja by'abakonzo biri bwamba. Gye baziika ate bwamba. Okitegedde? Nkitegedde. Yes. How do they reconcile? Baali creating another kingdom nga yenaki nga okuziika kuli luddawa. Kati bw'ogamba nti Nambeshe bandimuwadde ne bakijjako e Buganda nga tuga bulijjo nti Abaganda are wheelbarrow pushers. Why not Bobi Wine and Mpuuga holding on to this party nti Buganda waakiri kino kyeyina bakizimbe all through balemereko bubi nnyo. Nkugaye nti nabadde mu kuziika ne mbagamba tinze mbawangulira ku kintu ekyo perseverance nti omukazi bwe yeesiba bwafumbirwa n'atya nazaala we okumuyita omukadde ne yeesiba ttawulo n'awandula amalusu. She does it for only 9 months. Omwana aliwo lwavaamu oba nkongolo myaka liculate namanya after 10 years muwoza ajja kujja. You need dispensation. Ono ajja kuba yeeyonoonyoga ajonze buli muntu. 2 nembaga nti omukazi omugumba ne bwagenda n'afumbirwa amalya 10 tazaala. Yesu si basajja. 3 omukazi wo bwakugambanga ekintu teolinoonya nga tokyandaba. Go back and solve the problem. He's telling you, I'm going to get married to a better man than you. Oba he's going to hang himself. Olinoonya nga tokyandaba. Yes. Abaana bano ekyokuli balina mu mutwe tebalowoozanga kuba agende w'omusajja nti musasule ente zange mumbadde muzirya. Now that the homosexuality issue is back in court, what do we expect? Abalamuzi bajja gidikuba. It's a right, a human right. This is why I gave you alternatives. If we are living in a global village, how do you live in a global village? Lyamu kyota lya kireke. Kakati bino ebyewamwe babiyitaani byabaddeyo. Nyege. Bambe biyita nege. Kakati nege byakoze eki? Nyege. Byakoze eki binege? Nyege Mirundi, nyege. Byakoze eki? Byawedde. They become normal. Tebikyatiisa. Abazungu babikola dda. Nze namukwano gwange gwe twagenda naye ng'omukazi yeebambye bw'ati. Mukazi muzungu mulungi muyitirivu nga okumulaba wano oteekawo ennusu doola emu tokwatako kulaba bulabi layini nga yeetooloola bweti. But bino byolaba movies, blue movies. Olaba yabakwatira abakazi mu blue movies bamanyiira. They become used. Genda Holland, Netherlands. Ulabe Netherlands balina ebintu bibiri. Gwalabe motoka nti made in Netherlands. Why do they survive? Netherlands means under the sea. Enyanja bakiremenga. N'ennyonyi abo eriko the Flying Dutchman. Abaganda tebawula mu Dutch na mu German. I think these are Germans. Near Holland, malaya mulimo baguli organizing. Bw'oba ogenda okugula malaya n'owali veni abeerawo mugenda kumala essaawa mmeka? Essaawa 3. Gw'otunda mmeka n'azikubuulira palawo ne bakyajinga liveno ne bagenda. Gwe bakalembeera bibyo. Waguze 3. Hey, bezitaggwayo. you know how much money they get?
They treat them. A Holland, yakiriza enjaba. If court can court wano esobola okuguma n'essazaamu etteeka nga president yali wagidde because Museveni pure Kazimba ayina ebizibu. Kazimba yayagala Museveni amusasulire ekkanisa nono n'ekirovu kye be baali abakatoliki bamuvinga conscious. Lwaki Kazimba ne mubaje? Kazimba najjayo n'enkumbi. Because of our stance on homosexuality, the Europeans have denied us money. No, you are more dangerous than the homosexuals. Homosexuals don't sell their churches. Homosexuals don't sell. Court has dismissed Kazimba this. Court has dismissed this law before. Their intention is to take care. As I pointed out. Yes. Can the court do this again? Esobola okulisazaamu ogwokubiri. Then go back for a second time. Where does just leave our government? Yemanyi. Every institution wants to. That means America and abasajja abagezi ababalamuzi bagezi. Libe yambisha kukola. Kati bagenda kweyambisa. This time was quorum. Bajaji bammwe awo sibasuubirawo nnyo but intelligent judges bagezi bayinza okuga this touches on human rights. It is. Yeah. Make a law forbidding homosexuality. Omuteekamu punishment of hanging. Kuba mwe kyemutamanyi even the judges bakitegedde they can be subject to a travel ban. Yes. Mwekamba bulire mwina bye mukola. Nze mu government eno nali bayambye nnyo. This is what I can do. Nze mwenda nofuna obupondo nakola mu government kutokolangayo. I can be helpful. Tife tumanya obujozi bwabwe nani abirimu ayagala okunya ku bantu ne what I can wants to achieve. Obupondo yeba amuteekako date tuline mwenda aba abasobola okuyamba abantu bano. Make it a crime in Uganda if forced homosexuality. Naye abasajja bagula buutu zaabwe begulira buutu basinga Kazimba atunda ekkanisa. Kazimba he was worse than these people. Ng'ekkanisa eri mu ndeebe mukabirira. I rather do with the homosexuals than doing with the church religious leaders who sell places of worship for money. Yes. Make it a law. Abana mbakebere ku masomero. Kubanga Bobi Wine nze nabagambye ubwe ntayina reasoning yafu. No, atayina bahandlers. I would say in politics you cannot swim towards the storm. Ukitegedde mwa? Kitegedde. You cannot swim towards a storm. This is why in Uganda even highly intelligent people end up supporting a federal. Why? What's wrong with mentioning is 6 words, letters, federal? No gena mu parliament no funa sente ngaba numbers. Who will ask you like even when you know that you not bring that federal? We kirizaba no, except a radical man like me, aliku dignity and knowledge. Because I operate on sagala sente zabu jozi za kunyo ngachi doli. No, I want my freedom. Kuba manyo ono omujozi ajja kudduka n'obujozi bwe. Kakati nze nkubuulira n'eggamba nti abo ba homosexuals nze nkubuulira n'eggamba tebaliiwo na wano tebaliiwo. This one has been saying. Nange naga nti tebaliiwo. There is not as much prevalence as tewaliiwo Kazimba ne mubajje biba baleeta. Exaggerate Museveni yabawe ssente. Kazimba ne mubajje. If court nullifies homos balina liquidi yaabwe because the other side duplicates itself naturally. This one is not intended okujjako oluwa lukongoddukana learning stomach. They have their liquid. Where is it? Kazimba ne mubajje bagitubuulire gyeri. If court nullifies this law. 2. Is it not in a big Africa, win there is an African man who wants to be turned into a woman.
not at all. Taliyo. We are too arrogant. Oba abantu ne babakuvuna ne bagandi mukazi oli muntu oliza mukazi wo olwana. N'okutuga nti wakula kazimba ne mubaje be babiri mu kulya sente. N'okutuga nti wakulanga omukazi kirwanyisa omusajja. Kyakula sajja. Empita otyo omukazi omuvuneka kyakula sajja. Wano tulina bannakiyombekedde okweyombekera kiva mu Lunyankole ekyembeko eyenzimbira nga mutani wange banne bwe bamuvuma bakazi be bakuwasa gwe bakazi be bakuwasa it pains namaka it pains him niye waffe wakati bamuwa bali baganda no baganda bite bamuwa bali is an isolated man kondakiti ye kwagala sente kukola ki kubeera bubano n'asekana bamuba nnyo n'asekana yamuba yasekana ye yes abiri mu ebyo socialist kuvuga motoka akola ki no problem with him naye singa obalaba mu ddwaliro kati batuuse n'okugamba nti byabasaiza abakkirize bakole ki basiyage no let the homosexuals have different words amakomera agaabwe because the original prison philosophy was to deny you sex. That was the intention. Era nze bakugamba ti abakazi abo boolaba bwaba bagenza okulima bajja n'emino gy'amatooke saawa 8 ogw'ekiro ekibeera mu kkomera ly'abakazi oyinza ga nti waliwo abasajja abazze ajjukira musajja we gwe yayagala ennyo n'alyoka yeesonse waliwo eyalimiramu biringanya n'akutukira mu kizaala batemu biringanya yakutuka tabbu neegwa inside out ne Joseph Tamale Mirundi olwaliro katugimalirawo bwetutyo nzesa Simon Muyanga Lutaaya ebya biringanya negyakutukira saagala bigendamu kubanga ebintu bya Mirundi biba bizibu ddala kale bali kubeera ku lutimbe lwaffe.